banaye mwe abantu nga balina ebizibu balaba ebizibu mu mikolo abantu abampandikidde message ezineewuunyisizza okay zo ndizisinga nsomye zo sinazimalayo mulimu message omuwala awandiise n'agamba kansome sigenda kusoma mannya ge yakkiriza ngisome ne identity sigenda gireeta awo sinagamba mukyala Nsubuga gyebaleko amanya gange yenze munange nakola omukolo naye nze kyesaamanya nti senga wange ne maama wange balina obutakkaanya however maama wange yagezaako nnyo bunkweka kyokka bwe nalonda senga ow'ensonga taata wange yamugaana n'awa muganda we eyali amuddako eyali omukulu mu basenga si mu famire wabula mu basenga eyali omukulu maama teyakisiima naye teyalina kyakkola nga omanyi bamaama bedda tebalina boogerero senga yabeera senga wange ku mukolo senga yalina ensonga ze ne maama senga yalina omusajja gwe yali ayagaliza ono omuwala okusinziira kweno information ngezaako okutasoma byonna nga byabiwandiise balamu be baleme kumanya oba yeye kweyangambe tayagala bamanye mbu kwebali kuno senga literally mwene emboozi senga yalina omuntu gwe yali ayagaliza ono omwana ng'ondooza omwana akula maama bwe yanuba n'agenda n'abaana be naye ne baddeeko okukola emikolo senga ekimuli yakyambaza musajja mukyamu naye mmwe omanyi bakunyumiza ekintu nolanga firimu muno genda omunoonye waatudde senga ekimuli yakyambaza musajja musawo omuganda ow'okukyalo natakyambaza omuko omutuufu n'omugamba nedda okozeemu ensobi senga n'abagamba yeeyo n'omukyalo omusajja gwe yategekera muwala we ate era ye senga buvunaanyizibwa bwe okufunira muwala we omusajja maama ye teyakula teyamwebuuzaako mukwano omukolo tegwaggwa omwana ngambye ensasa ge yali ku mukolo n'akwata ekkubo n'agenda ne bbaawe okwanjula baakumalira wa maama gye yazimba gye baakukolera okuggwera so I was asking why didn't you do this from the beginning nanga afifi bamaama abo bekkiriranya bamaama balina omuze ogubikkirira bataata oba n'ebika byaffe nga bagamba nti eri gy'osibuka biki munnange olina okutwalayo omukolo ogugwesenga ekimuli yakyambaza musawo naye angambye yabonaabona n'obufumbo mpaka weyeetambulira nga senga yamuwa omusajja mulala agambye omusajja yababonyaabonya amalogo ng'alaba omusajja oyo mu birooto mpaka weyeetambulira omulala eyanneewunyisiza ye mugole eyabula nga agenda ewaabwe azini nganze bwe nnaabula nga ngenda ewaka we nnakulira we mmanyi nembula mpaka omuzira kisawo yamukwata n'amutwala ewaabwe gino saagiriiko emikolo biri mu inbox wano you people have suffered omulala bantaaginze mu mboozi omuwala yagikoze kuno ku TikTok Metron we yafa ku mukolo kwennyini you people mwesabire ogenda mu mikolo saba togenda gikola naffe twagikola si buli omuntu kimutuukako eri abakoze emikolo nga talina wadde tagali saafuna ku tagali wadde mikolo gyabaawo naye tekitegeeza nti famire tezirina drama zirina naye nze drama saamulumbagana nakolera gye nnakulira saalumbagana nnyo bintu binaaba na bizibu nabantu banaaba na tagali so naawe akola omukolo ndowooza bw'olaba nga gy'ogwagala gugende eyinza okubayo tagali kolera ewalala it's not a must nti gulina kubeera eri otherwise bino ebintu byewuunyisa okwata otya ekimuli ky'omuko n'okyambaza omuko omulala naye nga n'okuzaalibwa mu nju kwali kuwedde ng'omuko bamulabye senga najja ayanjulire bano amwambaza ekimuli nti bannange yoono ku lwa muwala wange yayambaza musawo muganda wa ku kyalo nti yeye musajja gwe yali yalondera muwala we nga senga bannange kati weewuunye ne kino eky'omuwala yabula ng'agenda ewaabwe okinnyonnyola otya abantu naye nsomye comments abantu balabye ebizibu munnange abantu balabire ddala ebizibu mu mikolo nkyazisoma ngenda kuba mbabuulira n'ekyomukolo atajja
naye ng'essimu ku eri agikwata bamukubira akwata n'atajja n'atalabikako ekyo nakyo kinneewuunyisiza because most of the time oli agamba essimu yaziggyako ng'omukolo gutuuse naye ono ampandikidde n'aŋŋamba essimu yasigalako essimu yabeerako nga bakuba akwata abagamba nzijja nga tayomba mukaka mu musanyufu nga bw'abeera era bwe naveeka engugu nagitwala wa musajja wange namusangayo waka nga atudde ne mubuuza mukyali naye nti ndi naye bwera yamugamba bagenda kukola court marriage yamubuuza ensonga lwaki teyajja naguno guliko omusajja talina nsonga gyawa mukazi tamugoba tamubonyaabonyangako abaana abalabirira abaweerera omukazi amwalabirira ewaabwe wagwayo ekizibu omusajja acontributinga n'okugenda okuziika agenda he does all the appearance mu famire y'omuwala naye ku lunaku lw'okwanjula teyadduka nti yabula yali yeeka era yasigala yeeka nze simanyi bintu bigenda mu maaso mu dduniya naye kati buno obubaka bugenda eri ba mothers in law nga nange mwindi kuba ndi muzadde naawe alabanga mwoli engeri y'emu gy'otaayagalamu balamu bwe baakuyisa oba nazaalawo togiyisaamu mwana wa muntu mulala if you can go in a meeting mediating omwana wa munno asuulibwe ebweru nga naawe nazaala maama nakazadde w'eggwanga eyawangalira mu bwasingo mapa n'obonaabona n'abaana bo n'oli enfuufu nabo ozze mu meeting etuuza omwana wa munno akoleredde byakoleredde omuwa amagezi g'okukkiriza asuulibwe ebweru bakazi mwe musaana kufa bubi musaana kufa bulumi sapule muzambulemu balogo mmwe ebitabo ebitukuvu mu byesonyiwe bakazi mmwe because maama yenna omutuufu yalibadde nga atuula mu nsonga ng'awuliriza sayidi y'omukazi omukazi alina abaana omukazi alwanye n'omusajja naye bantu mmwe musesa nti bwe mujja mu meeting era omaliriza oyagala omukazi yaba asuulibwa wabweru n'ojja mu meeting n'omwana wa munno wabula nga amagezi g'omuwa kkiriza omusajja muleka agende yamuleka yagenda naye tomugamba kusuulibwa bweru wantu waakoleredde naawe oli mukazi nnyo okulaba nga wali obonaabona kati oyagala n'omwana wa munno ayite mu bintu bye bimu bakazi mmwe emitima emizadde muyina gya kitundu oba muyina gya kitundu muyina gya bitundu emitima gyammwe ddala gikola katonda kika kigwe musaba bannange mulimba bannazaala mubikola ekirungi naawe olina abawala obazadde tusaba katonda bakujolongera abaana b'abawala gwe n'obeera n'omwana nga yazaala n'aleka eyo n'adduka n'azaala n'aleka eyo n'agenda ewalala n'azaala n'aleka eyo n'agenda ewalala still n'obeera nga okyawagira basuula abaana b'abanne ebweru ate mbabuulire ebikolimo mu nsi gye buli naye kye mbamanya nti n'abalongo beerwanirira so byonna mubikole nga mumanyi nti ensi ebalaba ne katonda abalaba naye kyannaku nnyo nti maama eyalibadde maama w'abaana bonna osazeewo ssebo otuuze omwana wa munno omuwa amagezi omuwabula asuulibwe ebweru nga gw'oli awo mu butuufu mulumizza abaana b'abannammwe mulumizza abaana b'abannammwe naye nammwe bwe muvaawo nga mugamba abawala b'omulembe guno babi nnyo abakazi b'omulembe guno babi nnyo bwe baali abalungi mwabeebaza mutya bwe baali abalungi nga bakola ne batabani bammwe nga batwala batabani bammwe gye mugamba babasuule ebweru essaawa zino mwajja kuba wabula bagobwe mu nju mwajja kuba wabula bakubazingeko ebintu bye bafulume bagende n'abaana be bazadde mu batabani bammwe bagende ku street mmwe bamaama muli bamaama nnabaki tusaba katonda buli maama alemesa omwana ow'obuwala okutuula waakoleredde mukama amutusasulire bubi kubanga ffe tetulina maanyi era tusaba katonda bwe mubanga mupanga olukwe lw'okukola omwana ono ow'obuwala ekibi kitandikire ku mmwe bwe mubanga mugenda kubasawo okumuloga mufuna accident mufe muleme kudda mwe tubawone naye bibira kwire nina sala ya kamulali mmwe bantu mmwe maama nga bw'oyagala owuwo munnange ne bana abantu baliko ababaagala abaabwe nga bw'otuuza omwana wamu n'omuwala mbw akkirize bamusuule bweru ne mutabani we mugamba agenda atandika obulamu obulala ate oba ogambye yeyiŋŋini agenda atandika obulamu obulala sorry bakazi mwe muli babi bakazi mwe mujooza ekitonde ekikazi kinnammwe ye lwaki abakazi tetweyagaliza nze banaye simanyi muzooko gye gwava bw'olusanga omukazi alwana mukazi munne amulwana okufiirawo
bw'osanga olutalo nga luli wakati wa musajja n'omukazi osanga abakazi nga bayuzayuza n'omukazi munnaawe bamuttirawo. Ani yatuloga? Naye nze mbabuulidde nammwe muli bazadde ate obazadde abaana b'obuwala si babafeeri already nabo tebakudibiridde tebali ku lujja nabo tebakudibiridde. Mukama Katonda ayongere okulunga bikudibirira ebyana byo nga buli we bituula babigoba nga buli we bibeera babigoba biboneebone nga nawe bw'osindiikiriza ono wa munno okubonaabona. Kyogamba ono ye mukazi mutabani wo gwasoose okwagala. Lwaki abalala tebamuzimba kutuuka ku eyo level bwe muba nga mulowooza byangu? Amazima mulekenga gafulunga nnyo na gafo tyonka. Maama n'otuuza mukazi munno kuba kati ono mukazi munno naye azadde. N'otuuza mukazi munno. Yes, bayawukana dda. Olubuto luno olwokubiri yalunywa mazzi. Oba mwoyo omutukuvu yalumutwalira. Banange njagala nga tubeere bantu bakulu. Tuve mu bintu by'akalogo kalenzi kawala simaya kulukeraguza. Eba mubiteeke ebbali tujja biraba. Mulekerawo okulumya abakazi muzadde. Njagala okusooka okwebaza abantu mwenna abavuddeyo bambi. Ba legal representatives. I'm so happy. Tuyina ba legal team abajoyininze team yaffe. Abajoyininze team yaffe tugenda kuforminga team tujja kwesondanga. Okumekinga sure nti omukazi afuna obwenkanya. Tujja kwesondanga. Banange mususse. Mukyuseemu mulekeraawo. Mama mama kuba gwokyali mulamu owooli yafa oze Mukama Katonda talya chapati. Ojja kuba olinawo otudde tukusabira buwangaazi olabe ku baana bo nga babonaabona nga babakasuka ebweru nga abasajja babajolonga. Tusaba Katonda okirozeeko ng'oli mulamu. Ffe twasigaza kukolemba nga bwe nabagambye bannange njagalayo omuntu ali serious ng'ogenda ku handlinga WhatsApp group yaffe. Tufunye legal representatives, tufunye organizations ezigenda oyingiramu zituyambe. Abakazi bakyala kwetwekembe. Gwani amanyigo. Ate gwe? Muno mazemo bangachi. Yabaleeta nga mugenda kola mulimu ki? Yatuka ne mwakola ki? Icyumba kikola kumpaka ne bagamba muno layira okolo simanyi kulayira ogenda kola obwa malaya eba twatuukero ne bagamba kulayira ogenda kola obwa malaya ng'oli bwerere naye nga balimba bwe twatuukero ne bagamba muno tulayire ogenda kola obwa malaya nga bakukaka mubeera mu kisenge gwe ne oyo agenda obeera boosi bo mutuyambe. Omanyiko boosi oyo amanya oba osobola okumanyako ekifaananyi kye kyonna olikirinako mu simu yo? Bagikujjako. Mwena passport babagyeko? Buli kimu ne mpapula zonna zetwakozesa bazijjako. Ekibi kibeera kibi. Njagala mumpulirize bulungi sigezaako kuwagira muze guno. Naye njagala otustogere ekituufu nga ekituufu bwe kibeera. Walabye abaana bano nga bavuddeyo bakola video bagamba nti babaleeta ebweru nga tebamanyi kye bazze kukola naye ate olwagira ne bamala ne babateeka mu bintu by'okwetunda. Owulya bulungi njagala olabe video eno. Nzikiriza ogenda e Dubai kola omulimu gw'okwetunda n'okusasula dola kakaga ze bantaddemu ndalinnya eno n'engenda. Nze Namisi Amina newaddeyo ogenda e Dubai okola omulimu gw'abamalaaya ngenda kusasula boosi wange dola kakaaga male nkole ezange. Naye njagala twogere amazima amatuufu. Bano abaana bagenda okubaleeta ku kyeyo kuno okukola bye bazze okukola bajja bamanyi kye bazze okukola. Wabula we batuuka wano kye bazze okukola ne kibazitoowererako ne basalawo ne bagala batekewo embeera nti babaleeta tebamanyi era ababayita babawamba buwambi. Yinza okusinziira ku bbanga lyemmaze mu Dubai ne information gye nnina eri bweti. Waliwo n'abantu abawakera ku bantu bagati maleeta abaana. Eyo ndowooza yo. That's why eyo sivayo byewolereza. Eyo sivayo byewo kati nze nkimanyi sina muntu gwenda lwaki mba nvayo neewozaako. Wuliriza bulungi. Abakazi abeeno
oba alubabu abaleeta abaana abo bakwatagana n'abantu e Kampala abaana abo babajjayo nga bakimanyi era nga beeyagalidde bavayo endagaano bazikoze nga bakuwulidde kyozza okukola ne ssente zozza okusasula ojjoozimanyi ne ba agent oba babuloka ababaguza abaana abo okuva e Uganda nabo babo beemanyi wabula ky'olina okutegeera kiri nti abaana abo bwe batuuka wano oluusi bagenda okutuuka ne babagamba nti omanyi nti n'omuntu otuuka e Dubai agira miliyoni 4 ate ogenda owulira nti boosi we yagamba olina $600 n'ogamba naye lwaki nsasula sente zino empitirivu bwe ziti then n'okyusa olutambi abamu babayita babagambye mugenda kukola mulimu gwa kwetunda naye nga mwetundira mu mayumba gammwe olutuuka wano ne beefuula ofuna bulungi ne babagamba okwetunda weetundira mu nyumba neweetundirako n'ebweru ekyokuba nti mulimu okuyimirira wabweru kyekisinga okuggyako abaana bano wayi n'agamba nimirira atya abweru nja kuba ndi awo kojja wange mpiteko nja kuba ndi awo sister wange mpiteko nja kuba ndi awo kizibwe wange mpiteko ate nga nabagamba nagenda bweru kukola mu supermarket oba mpuliriza bulungi naye nga babaleeta bamanyi bw'oba okimanyi toyagala kwetunda lwaki oteekawo embeera ey'okutwala ssente z'omuntu omulimbye nti ogenda kujja omwetundire omukolere ssente kozi bakuleeta okimanyi bano abaana abamu bajja babasaze n'amadagala babatwala e Kampala ne babaloga bajja wano bajje n'emikisa muleme okugirako bisiraani bino byenjogera kumbi manyi naye abakazi we batuuka wano beefuulira abantu ababaleese naye nga n'ababaleese omulimu si mulungi ekyo nkimanyi newe obanga omuntu yakutuukirira ne mukkiriziganya n'ogamba ngenda kujja nkukole lwaki bw'otuuka wano tokola kola ekyakuleese muntu musasule sente ze ogende bino eno narrative ya kale ampa katabo kange ngende nkole obyogera omaze kutuuka wano naye bw'obeera e Kampala tobyogera kuba toyina kiddako bagenda gamba ntimo awolereza abantu abatunda abantu abatunda mu bomalaya eyo ndowoozayo nze nkubulidde fact bw'oba okimanyi omulimu mubi lwaki wagukkiriza okugukola in the first beginning njagala ffenna mubeerewo nga mukimanyi okwetunda gye emirimu egisinga okuba emikadde kuva mu bayibuli okwetunda n'oba housemaid gye emirimu egyasooka mu nsi muno